gye buvuddeko ekitongole ky'essiga eddamuzi ekikulemberwa Ssaabalamuzi Alfonso Owinyiddolo kyalaga nga bwe kirina okusoomoozebwa okw'okukandalirako emisango ekireetedde abantu okulwawo okufuna obwenkanya. Mu mbeera eno ekitongole kiramuzi kizze nga kironda abantu ab'enjawulo okukola ng'abalamuzi ssaako ng'abakozi ba kkooti okuyambako okumalawo emisango egikandaliridde mu kkooti. And that I will preserve, protect and defend the Constitution, so help me God. Kati olwaleero ku kkooti enkulu mu Kampala abantu 5 bebalaziddwa okukola ng'abalamuzi ng'omu wakola ng'akulira kkooti ate abalala bakukola ng'abalamuzi b'eddaala erisookerwako. Omukolo guno gwetabiddwako Ssaabalamuzi Alfonso Owinyiddolo, amyuka Ssaabalamuzi Dr. Richard Buteera, akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr. Flavian Zeija n'abalala. Ssaabalamuzi wano wasabidde abalamuzi obutafuna kutya konna nga bakola omulimu gwabwe era n'abasaba obutattira muntu yenna ku liiso. The principal judge will never tell you it would be an abomination if he or she does that. That please pass judgment in this way. He'll never. I mean, that one is a very serious offense. Justice and only justice you shall pursue, that you may live and possess the land which the Lord your God is giving you. Ono era ajjukizza abalamuzi okukuumanga ekifaananyi ky'essiga eddamuzi mu buli kye bakola ssaako okwanguyiza abantu okufuna obwenkanya. The moment you took oath, as you walk out, your life is different. There are places you will not go to. If you used to go to Kampala Club, I'm not sure whether it is wise to go to Kampala Club anymore. Amyuka Ssaabalamuzi Dr. Richard Buteera n'akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr. Flavian Zeija balabudde abalamuzi ku ky'okuba obulankanya mu budde obw'okukola n'okwewala ebikolwa eby'obuli bw'enguzi. Keep aware that every morning you wake up, you go to court, the public is looking at you as a representative of the whole petition. They expect integrity and zero tolerance to corruption. And you know, when you engage in that, your days in judiciary are numbered. Shunning absenteeism, you can imagine people coming to court and you are not there. They have spent the money which they don't have, hard-earned money. So do not absent yourselves. Laziness. Kati abalamuzi abalayiziddwa balindirira ddi lwe banaasindikibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gye bagenda okuweerereza. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Telefina.